Good lift. Amanya mpitibwa Nyanga Prossy Irene okuva mu club Black Monsters ejinja nga ndi weightlifter nsitulira ggwanga naye nga bwe nayogedde ne ngamba nti tufeesinga obuzibu bw'amaanyi nnyo abazanyi mu kaseera kano nkoola Maama Fiina mukwano Maama Fiina nkulaba oyamba abantu abeeyo e Buganda naffe tuli eno tukwetaaga mukwano naddala nga nze mukyala munno ndi weightlifter I'm a single mother of 2 obuvunaanyizibwa nina bungi mba nina okutraininga buli lunaku kwegamba nstrugglinga nnyo ate nzize nga nstrugglinga okutuuka wano wendi so mukwano Maama Fiina mbadde nsaba nti vaayo bambi ojja onkwatireko nange onnyambeko nga mukyala muno kubanga ndabye oyamba eyo mu Buganda neno tukwetaaga mukwano gyange onnyambeko nkwatireko ndi weightlifter nina okutraininga I rent nina okurentinga mpa kwegamba life ya kustrugglinga ya kukakaye ate ng'omuzanyi w'eggwanga eyo si embeera gye nandikoze eki gye nandibadde muso mukwano vaayo nkusaba ku buyambi Maama Fiina nziruukirira nange ojja onkwatireko ko nga mukazi muno maama wange koze ekinsoboseza okuzanya empaka zino determination newaddeyo however much tetubadde na budde bungi bwa training olw'embeera eriwo eya covid obudde bwa training tubadde na butono ate nga n'obutono obwo bwe tufuna tutrainingira mu bugubi mukadde akatono ako ke tuba tufunye naye it was all about determination kyekituyambye okuba nga nsobodde okuzannyanga bwenzannye kusomozebwa kikosinza osanga naddala mu kiseera kino ng'oyita mu ku training mu kiseera kino tusoomozeddwa nnyo katugambe n'entambula emabegaawo tubadde tetulina ntambula kati nga nze nsula Bugembe ntrainingira mu tawuni kati nga mba nina okufaayo okusala amagezi okulaba nti nvudde nti e Bugembe okujja okutrainingira wano mu tawuni era nga mba nina otambula buli lwe mba ngambye nti ngenda mu training nga nina otambula okuva e Bugembe nenzija wano so kinkosaamu olw'okuba nti ogenda okuva eyo okutuuka eno ng'okooye ate weightlifting afugibwa maviivi gano ge gatufuga oba kyekintu ekikyasinza obukulu mu weightlifting amaviivi ago buli lwe gakosebwa lifter oba tokyasobola kusitula byuma kati akadde ako komala ng'otambula ogenda otuuka wano oba okooye amaviivi gaba gakooye nga tokyasobola kukola ki kusitula byuma so ye challenges zezo challenges ze tugenze nga tufuna To the